Kkooti enkulu Cornelius Kakoza Sabit asaze Eggoye musango gwenkayana ku ttaka wakati wa Bahajji ababiri okuli Haji Shaban Chiwewa ne munne Haji Nasur Mulondo ku Salama Road mu Abasi Zone. Omulamuzi alagidde Haji Chiwewa alirye munne Mulondo obukadde 50 okujja ekikomera ku ttaka lye n'okuzibukula emikutu gy'amazzi. Kyaddaaki omusango gwenkayana ku ttaka ogumaze emyaka 7 mu kkooti wakati wa Bahajji ababiri olwaleero guwedde oluvannyuma lw'omulamuzi Cornelius Kazoza Sabiti okuba ensala ya kkooti musango guno. Mu nsala ya kkooti omulamuzi ategeeza nga yebazuula nga Haji Mulondo Nasulu nti okuwaba kwe kwali kutuufu olw'okunyigirizibwa ennyo munne Haji Shaban Chiwewa ku ttaka eryogerwako. Ono omulamuzi bw'asinzidde n'asingisa Haji Chiwewa omusango bw'atu n'amulagira okugyawo gate bills yateeka mu kkubo. Amulagidde era okugyawo ekikomera kye yazimba ku ttaka lya Mulondo era amuliyirira n'ensimbi obukadde 5 z'asaasaanyiriza musango guno n'obudde bwe. Ensala eno esanyudde Haji Mulondo ne banne ssaako munnamateeka we Ambrose Byasa era nga twogeddeko nabo oluvannyuma lwa kkooti ne beebaza omulamuzi ne Siga Eddamuzi okusala amazima. Zalagidde gate ziyateeka mu kkubo yaziteekawo mu bukyamu era yakikola mu bukyamu ddala era n'alagira zive mu kkubo. Alagidde poliisi ne chairman Suwanu bakole ku nsonga eyo mu bwangu ddala ekkubo liggulwe. Ne poti endala mwami Mulu yali asembye ku ate naera mwami Kiwa nayo n'agiwamba era akyagirimu. So n'olwekyo kiwa essanyu kubanga ensonga eno ebadde erudde ng'ebagugumbiza nnyo ebintu bya munna byonoonya agumusizaako okubaako kyakolya ku ttaka okwo. Kkooti bwevuddeyo n'esala nemulaga nti talina lukusa lwonna luzibira munno ekkubo. Kubanga ebbanga ddene nga Chiwewa atulugunya abatuuze n'akuba abantu n'abalumya abamu bali ku miggo, naye essaawa eno nina essanyu lingi nnyo olw'omulamuzi bw'asaze omusango. Tusaba bannamateeka bakikwatwako abapoliisi amagye balondole omwami oyo Chiwewa kubanga Chiwewa ebintu byakola sibisaanidde kukola mu ggwanga ebirimu amateeka. Ye Chiwewa ne bannamateeka be mu kkooti tebalinjeeyo. Ebuyinza Bass Jomboyengo ne yaguza Haji Chiwewa ategeeza ng'omuntu we gwe yaguza waleese obutali butebenkevu mu kitundu wabula nga naye asanyukidde ensala eno. Naye neebaza Allah okubeera nga asobodde omulamuzi Sabiti Kakoza obuyinza bwe yawadde Regisitwa walandi wange tuli okubeera nga musajja waffe Nasulu Mulondo naye omusenze gwe twasinza musajja naye yagula n'anyigirizibwa emyaka 7 naye olwaleero nga judgment Mulondo Nasulu awangudde. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Kwaniriza ku mawulire ag'ebyemizannyo ng'ogakutuusako nze Becky Cynthia Nachimera era nga tugatandise ne ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo ogw'okusitula obuzito etandise okutendekebwa nga yeetegekera empaka z'ensi. Kale Zimbabwe kubanga mwe kuli ssente kola